Bazireta bwezito. Boto omanyi boto abiri mu club. Nga zijja kutebe mu kifanana. Nga zaakaziti. Nagamba Semwanga nezali richiganga batuke kiseera nga mutandise okwemanyiza bere ya kaji. Ne bagamba kyali wasigaddeyo boto meka. Wazaali 5. Kwango twamunaba bebali tane bibitu byokunaba. Bebasokole bebasokobikola bali richiganga. Ebyokunaba bere. Namunaba mu ngalo. Just yali mungi ngati na wamuteka. Ngati swagena mu lubuto nenga bagamba wasigaddeyo bere ya meka naga ziringa 5. The center maker. Muzije muzireta. Ya Allah. Kadwemba mwagala kweraga mweraga embirara. Ekyabere ya mukolechi. Muchireke tudde kukirala. Namukwana nana bengalo wati. Bounce na afuna na wando za tebonga 5. Cats get me one. Cats. Also here cats. Cats I love you so much. I'm your fan. Ngale no mugaga taina buzi. Tutasofuna abagagabo. Andi kadwalo babakwata. Abalati bamanyi kyakola abalala babetolodde. Bakirabira munyweza ati kokola kubambula gwa wati. Ali munanga botula nabo babyagala. Abakaga babyagala. Bonyabo bomanyi. Bali ko police. Waliko oluseregende lw'enkokola. Katwalwa abantu bemanyi gumiti nga balina abagagga baabwe bali zineze nnaku zino sebo okunywa omutwalo gwa dola oba olina. Naye omutuukako. Katwala Alex Muhanjo aina mu top. Olaba DJ Hezo last girl alina top. Yakabawe emyezi nga 6. No camera. Naye kabuli wafuluma bali mu 10, 8, 18. Oligayo omweru. Olaba gashombo oyo. Yasanga kukira. Aina aba Nigeria bayita Arabu man. Top. Gumu kitundu ebiriz pocket change. Bana gantu banyonyola omutwalo gumu kitundu $1.45 kilo kimu is pocket change. Ngate wano mukufu wako 10 bounce capsi bikibi kya waliwo ndoza nge 15. Amgaga video eno ludde okumpa ku dola. Amgaga kugambya yasanga ku classroom yali anzisi. Now you're talking. Ninga tagala kamera. Choka waloliwa bia. Mbwa kali. Omugaga wotegera omugaga tusabanga bia. Ate ndambi mulalo nyamanta njo yasaba. Heineken. Oyogera. Nze tola bambu bamanyi mbunywa kilabu ensi yonna. Ne sinza mukusabira. Tomunywanga tomuliranga nako. Leero nkyusiza. Toli wakisa. Siri mu vibe wa kilabu. Nze we muwembi nywampa. Babi nangira kwambe sibinywanga. Bebya kola ki? Leero kikyuse ndyawo. Kala sabali woli wagumite nyonga sijinza kuyiya njigulawo nenjinyuba nenjigaba. At least. Naye nga sikusabye bia. Ngomanyi sente za bia ziwera ddi. Hano tambi chakola. You guys have chicken? Mtane wa shisha? Ntambi nkubiranga. Birawo. Fise motoka. Hey, bosanga mukago fise motoka. Ne site. Site yange yekutemu. Ano kapade. Ngo omuntu ali kwata atya $5,000,000 aziku. Ngokyali mu bere ya 5. Nze olaba Moze wano oyo. Lwakubanga yasala. Nakabirira Moze site. Nemuga sasa agala kati ndudde na Ivan ndabye ebintu bya Ivan bine ebyokumpa 5 babounce nabo nogabako teziwera. Kati kategamu Ivan njaga kutega mabati kunju. Nangama nkubire ncha nantuma mu kikubo ne bansibire 10. Nemanya bisoboka. $1,000,000. Nju yanga Ivan ne Moze one bayinako 9. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
Okay. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kaweesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda South Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia Yesebo. kasomeko Ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop. Kiba kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambi balina challenge bampeeza message Shalom mwemba mmaze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nlunaku bbeere sooka nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka okuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility. 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluuti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Okuyiga kyekiri kyowadonga ekyokubasaba kozi nga busungu ngamba ojja bufuna tujja kusiikula. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kaswera ekigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribing and subscribing kindly turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. See me for the first time yafana azukira wakafuna data akafuna wifi nze Shalom Haddad Kaweesi era ngoli ku Shalom 256 wembera kusetisiba konze kambani banafe aba Shalom services kano ka size baba kakola omanyi kyasinza okunsanyusa batandise kukola bulango kati nkola byange kati mbadde nangira abantu omuntu ko mbanja sente z'omwezi nagamba nenda kuddira nakatulire ngamba nakyusa amaloboozi mbenga kasiri enkoyo nange jumpers nerangi okimanyi I used to do this business nenga siranga yange nga nanga byabalala ate nga bakola bino ate nga bafuna sente biri mu sente noge nombanja nakyusa eddoboozi mukwano gwange Apple 256 yalwa sasa namu blocking ku TikTok yacha namu blocking era jannyo nga utekayo ebintu byo alina okyaza ba guest bo nga ne ba guest bakuba nga akasijja kwerega naye business nze sifa ya business ebyo nebyakola bona bekuba nate bakola sente nga okyaza guest wo na commenting ekintu etajja kiri wano no gambo nakuba guest wange kiki ate kiri ku guest kiri wano kache nakola nemuwe ekibuloko enze nana abantu ku YouTube okwo nga commenting ebitajja nga I hide channel from you nga tolidda mugiraba oganga okweseza account ndala nate nze I've grown to love abantu abanvuma mbanya nnyo okulya perspective yo because when mpulya perspective yo ntegeera ekizibu kyo nantu aliwo ekisukka sinange sisoma zonna waliwo omuntu akuvuma nakuma ku interview esoose eyokubiri eyokusatu kanaava ne kuggwe nze kankuzanyira nalumba agikapo ku Facebook walinga abawala baali basatu Bridget Nisha olaba Nalongo Lewis mulaba edduka nga ole ekikosi ky'abawala balinga bana mujja kuteekamu amanya abalala nga bw'oba olina obuzibu naye naawe Shalom sikulumba alalala balinga bakukyayisa account Nalongo Lewis yali ku majeego yali tiimu yo asi tiimu yange baali bawala nga mu town bwe boogera kati nga Shalom 256 bweyogera ekintu omuntu n'akiwulira walinga boogera ku Facebook tebakigenza Nalongo Lewis oyo Bridget Nisha ani omulala awo Bridget Samuel nga bagamba oyo muwala yakoze kino ne kino ekyali nnyo mu bawala abawala balina entalo nga bw'olina bweyagala okuba omuseke wansi manyi musiriki yatutte omusajja wange boyikiramu n'amuteekayo bakubuzaako n'akapeegi mweyagala kadiriakaveeko kaganye kati usually wabaawo amagye oyinza okuba nga waliwo just YouTube yo gwekola obubi babaawo kati nerangira bya kati kanokola baba ka size
kalaga omuntu agenda okubeera bakata Shalom Oil Evidence twakakola mbu omusajja atandikirwako tugirabye evidence obutambi bwange gye buli twabujaye nabuweerezanga abantu kati oba babukola ki nakulaba ogamba wabuteekane ne bukyaliyo paka abantu akyabulina there are people who have my butambi bwange. You know, I'm so happy the way you talk about it. So that one day when it comes, because it's like people can use blackmail against you. Ngenda to obutambi bwo. Senga tompa senga. Oyengeri jo kyogera ko ngano akati kiri gye muli. Nabuweerezanga bulungi nnyo kati kasoma nga mbuuza bikola leka nsooke ndabe. N'omukwira n'omuwa. Nagamba kyekonyo siye gwe nkakasa nkyambu ye gwe tunonyeza sente. Kakati nga nkwata face yange bulungi kiku. Nga customer muwa. Tunonyeza sente nayo zinonyeza. Katobye boyi katobye ne sente. So tulana ku Velvet Black Lounge. Ekisasi. Edda bagitanga batya? Former Comatos. Atwalo de nyeda li bagitanga. Earlier on salira berinya. Naye waliwo abagamba yalinera. Yalina erinnya. Each other name. Batamanyi weri wano ku bitala by'ekisasi wennyini ngodde ekyanja bwoti kapande kafojja boka we kali kamanyi nnyo wali officer MC Cats Talks ate utabi boko lobwe second ebiri n'obuteekayo kwa YouTube ozo n'ogifuna mu akalungi njagala kusooka kukola nze kye njagala ku pesio siri ku bwangu Shalom ze simanyi kwefuga speed usually I do something that's catching up with time. Kuba kati I'm in a new field, I don't want to rush. I can't handle your pace. Pace ya mwedi too hard, too fast, too up and down. Too demanding. Where uje kasiku ngamba akola 4 interviews a day, gola ikokola nga 3. Nakola je tu interview 10. Katatobo nyozuka I think because I've watched abantu wali abroad like Piers Morgan ajakole muna inge ekubye nakatabo banja olokufe Trevor Noah atuze Will Smith ekube Sethi atuze there's that boy abede Dubai atuze Will Smith na yogere byama byonna nakatabo banja olawo kati sabo kufe kati wano internet ya fe na daka eniwe tukola fasinga one people are what is happening but a crowd y'abantu genda olaba Bacanary je bakola mind your head genda olabe views up bafuna omuntu omunenga wa we can break them down into kaiwe tubikola ku Sunday those interviews we don't Sundays like ngaje tueje watu weri we sit down of course katima interview kajele mitwalo 10 and we talk nayogera kinsanga n'abantu ne bangamba simanye omanyibye wayogera like kajuka na kujja ko interview bakujja ko bitambula yogera copyright yogera kugundi like you talked about your life not byemba dem like me is normal mbirabye kati abantu abaganyo stories twali mtu zukuba nokola nga interview ya Michael kati nzeza Michael zona zinyumira kwanga ina byanyume kati nga ku sheri naliwo ku sheri's bar nga byonna byanyumya naliwo aina byanyumya nga nawe nga kaza zambo zo no tuwaze tukwa abantu bagalo manye emboze ezo chai cha ku sheri's bar kyalinga waawe tekaze bade muntu wa Kamiri lokava na dala night life eyo na yagala nyo hosting night ze kati ebisinga na biraba ate kati muletu mugamba kunyumize Blue Africa ne Bolt Sentebe gwe mukwate ate je bogera simanyi nyondo ate ze saji bala nnyo nyondo yalina kubango inamu ekibuli namwe gali yali abana beripanda be bagigendanga eyeringa eyebwayise bagitanga batya je twakolanga mu transit eyo nagenda yo motion twayo gwasoko ogwokubiri twakatandika tamu esooka ne tuva hostel ogenda yo ne batukubira yo nenjigala bayi bagita batya bwayisaawo kati saawa zino ngoyita ku bridge wo twali wawo club nayo nga togenda yo nga towera ono bango oli mwana wa dipo nanti nga toyinza obutazisikaza bafuna ngamba mpaka ngato zange obedde oli mundu ogula bia ezaffe usigazaawo jaddembe bwoganda nga badda ku tewali nga sashulite bali abaana nga namuyinza okujja namwe ne babatwaliramu bali ekyalo kyali kyabwe kati bamanya kati bino simanyi nakubyemu ate ojjukira nnaku ezo club zaali ntono nga wabaawo olunaku nga lweyo ye club tulina walala wosobola kusanga ki ye Sherry ye Blue Africa ye Bolt club palu bagikubako palu ye 119 anu akubanga olwokusatu olwo eyo naji hostinga nakweyo olwokusatu bagwako cousin sister affe waka batya yatoloka najja mu club palu
Namuga atodda wano. Eyo kompu nga bwatu bafunye kompu togiyingira. Yali yamanyi. Palu yali nene. Nayo nga ku Rocksat because kati awo Kampala yali ekazo Rocksat. Africa ewuddewo Volts ewuddewo Haitebo bagigadde. Kati ngo Rocksat roll. From Munyonyo to this side nina kwa Palu ate naletawo abayimbi bilwa kusatu. So kati ngo omuyimbi waba yalutadde ngo omunoonya. Omusanga awo. Jikazi debate zonna ziweddewo. Oyina musangene. Kati awo muzeyi bebe kulu mungi we bafukira ba state yaddala. Jukira bana bantinda. Ati watu le avanga. Ate boss yali abagala. You know that the celebrities of Kalo, so you bring me people. Mungi. GNL. Bebe kulu. Mweyo kilabu nga tonyeza bakwata. General yasangira awo omukigawo yamusanga awo ntinda club Palu yawo. Nga tonyeza bakwata ko ne wasaba alubamu gizanya bagizanya. Mwana wa kukaalo. Ye celebrity weno you know area. Toina chakola. Eno fa bafugayo. Tukolanga tinga kusanga banura team ku whatever Munyonyo road. Munyonyo road. Oba African Simba. Toina kyo bagamba. That's their road. They run that city. No, that's what Americans do. Mu state zawe. Babo pika omuyimbi wa state yabwe yonga wawe kokoleki. Ajikira ntinda yali erese eyo Paluwi Kazola nakola baddies. When I get omwenge my first time okunywa omwenge. Wajja okonga shiba kyakola kareke. Nsajja ola kati baddies alinga wano. Then waguluwe waffe. Oli mwana wa city bot. Olugezigezi. Kati first time erabya gwenya soko okunya bamwita Tusker Mouth. Gwenya tandikira ko okunywa. Ani amukuwa? Gali bamwita Yasiri na Musiramu kyali wange. Kati kajukira Kazola kyakolanga ekyo ngaleeta omusenyu. Naguteka musimanya bichi twayiwanga mu omusenyu. Ebyo mwakolanga ebyo. That night yali December nga mukoze bintu bya beach ebyo ngaliwo omuseka. Tubuyiwa wabweru Kagame Kazola Dr. Baddies. Kati nga bayita obwana bw'oku kyalo tujje tukunganya amacupa tugateeke mwe tugawanyike nga gatuwa sente. Ngenda. Ngamba nenywa akoli ebiwoma. Yampa Tusker Mouth ngenda okulya nga bikambaganye nga ate biwoma. Nanga when you take more bijja kuwomera. Bituka ne biwoma. Kati naberanga dukafe twakeranga mu holiday. Kati singola ku baddies awo abawala nyenga abanange. Girls we are beautiful. Ntinda waawo. Ministers village ngeyiwa abaana awo. Awo nga abaana ba minister, ba ambassador. Nga be babeera awo. Nightlife Kampala yo tujibaddeko. Soko zingeti n'ekintu okigira. Nightlife ekyasobola okudda nga bwe yali. Esobola okukomawo. Ate by the way weeri naye just fa batagendayo. Nga tugendayo. Wagenze ko ku 40-20 bagita 40-20 Cielo ekyanjija kusasula kuyingira. Nanti wagendayo ku branch. Eya bay ya 25. Siene yagalawo neri kwa Kesha ku kizimbe. Bugolobi Bandari. Bandari has what life ejikomezao yona. Bandari has Cielo na betunyumya wakati. Bandari kweli. And the problem with Bandari cats is parking. It may be that. Kanza shangano otingano ngenda otakali ku Bandari parking kyokka. Like oveno onwedde mtu otamidde okuje ensekezo ofunye sente. Funa kubana ba parking awo nga permanent. Oba wane kati obali munda ogenda odanga omuye yakonye n'agenda. Nacho that's the only challenge I have. No zakati mfuna buli bala imanyi buli far from where I stay. I get a permanent boy ne wemba nzija muganga na gire kano jango ji parking. Nekisumuza na kisigaza. Kagwe kuyamba nyakati for veno. Fudde emotoka nga bagikalabudde kikyande mesaye eyo. Then Kololo mugenda mujjamu amabala. Mwabivira muddale Kololo. Kati wasigalayo ndowooza. Kololo ne sound pollution eyo ya ticha nnyo. Katanga H2O yali wansi waliwo bajjaji. Mezo yalinga a bit far from abantu abanene. Kololo ejukire erimu old time big people. Babeera omu. Ate bazimba mwe babeera. Karo catwalk lounge then no catwalk ndo siwe sigadeko. Ora ora na yate ora na ekola na kuzimu. Chop life Sundays ezo. Kale singo kola ne brand Friday. Good magic of African Mondays. African Monday bagitwala ku Supremacy. Wajenya Fujita. Fujita. My Fujita yagala mu abayimbi mbyalo mu reality. Is a good guy. He's a good guy. A very very good guy omanyi ye. Mwesiga yakoze studio, yakoze backline ya bandi.
Kati mukata abantu nga nemba zaamu amaanyi nemba wa ekintu. Kati ate Fujita ye ya kulonda. Baba yakusiima. Yakusiima busiimi. Muntu wa mputu Fujita. Nnyo. Yamba ku kivulu kyange yampa stage namba yampa production. Bw'aba akutegedde. N'agimpa yonna ku bwere. Buza Mike era neziza bafana. Gye basiiba ate tugendayo kubayo Luseke. Gye basiiba mu studio. Oyo solid bw'aba akutegedde. Balanya akayimba akapya. Solid bw'aba akutegedde. Twega twako Frank Antambi atwega seko ate ng'ogenze eyo. Atabadde kyaga kulabika mu kamera ngo alirete. Kale tukwanyiriza Frank Antambi. Ladies and gentlemen, on Shalom 256, allow us to introduce to us intellectual ayogedde Luganda. Nine katamba wano. Intrefud. Mwagala ku sandwich nga sijja. Tuula wano eno katsi. Mugenda mulonda mu awards za Trevor Noah. Tugasookera kwano. Njagala mitwalo 5 soko gamba abantu. Tusabira ku bantu. Ekyenjawulo kiri kuzina award gwe basinze okulonda. Jizo. Soko zirabe. Tambi nnyonnyola award yesu. Twazoogerako nno luli kusandika kilipo. Balaba. Baliko baliko. Netugamba katsi nga yayombye nnyo. Nagamba Uganda nestemumbeereddeewo. Kiki sikoze. Naye abazungu bo batandise okunnondera ndi mu category ne government yennyini ono adangamba yali badde empaayo ne government naye endaba bulabi. Ebyadala. Ate okanyo teekawo embeera. Emyaka gyange gyonna nkola eki nze simanyi kuyombanga ba chicken. Tambi asooka alanga wa tugire. These are bantu balonda swangula emitwalo 5 bakulonze nnyo. Top African MC of the year. Nti MC mu Africa ense atano mu ziyako no mu kaga tano mu 2. Atano mu yes ense ezo. MC asinze kuli stick kuno kulika abantu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 times 1 2 3 15 people kunsa atano mu 2 nga mu Uganda tulinako in fact mu East Africa ndoza takuli wa East Africa mule ngojeko gwe bana bala South Africa, Namibia, Zambia, South Africa banji aba South Africa, Nigerians, Ghanaians and a Ugandan called MC Cuts go tulina yo wano nako olwalero. So by the way, congratulations because for me a recognition nti basobola okuteka ku nomination ya with a person like Trevor Noah. Definitely I'm already happy. Eba milestone ya amanyi nnyo nti no watogenda kuwangula nga otagenda wangula naye Tukanyo kata okiza tugenda kulondo wangula. Sirina ntaro sobola ziringo campaign bagala bagale ekyanjawulo ekiriwo tugambe nti winner buli category 15 za USDs then overall emitwalo 5 basinze okulonda samuwanguzi so muwanguzi go basinze okulonda wow emitwalo 5 ya dola emitwalo 5 tuli mu kintu saba na Uganda bamanyi mbu nakinali nkoledde naddala mu ndongo wali fena tugenda haluddawa iseleng tugenda luddawo okulonda link butting www.africagoldenawards.com www.africangoldenawards.co in fact .co just baboyi bange mwenna man anze ngenda kulonda muri muntu olonda emirundi emingi the chances oba balapa device bagezo osasulayo sente ngolonda bw'omala ogusooka ezidako yupe osasula sente nenga ziba ntonotono wowe ina visa card ziringa 15,000 eza dola za Uganda 15,000 za Uganda atujja kulonda emwe mulina mulomba manyi kati omukolo guliyo nga 2 enedda baddamu okulonda nga 2 March commences so kitegeeza batandise already then go guliyo nga ddi bana tujja genda ku page yaabwe nze nkyali mu excitement ene mara njagala tugende tusobola tugende tubeereyo ku mukolo bossman tutekam tulina abagagga baffe kuno abali mu kulaba abagagga abali mu kulaba yes General Fujita yes autake mu ticket Brian Future definitely ate kati gosinga n'abagagga Beard King yaliwa nza soso okunominatinga muzina awards mutiyame mutuweyo ticket tugende basatu tukavalinga omukolo TV za wano tujjaziwa tujja bayambako omulimu tugwabakolere tukomewo buli TV tujiwe Beard King kati yasinga emotoka za Germany omunyonyawo ate gwe nkumanya abagagga wabalwamu yakoze garage waina show kalika motoka za Germany ena yakoze garage ekanika emotoka za Germany bituli computerized emmere smart or any foods najiranga tolina oil mutolina oil tonya wansi byonna bya computer wow waliwo shoji wakola ku Nonivie ojujukaji wakola luli
Bale nkusanga ontwale omugagga ampe ku sente. That should be for jamakola NBS after 5. Ya ngamulesa abagagga bayitirivu nnyo nyaawo. Was 2024? Lwakubanga last year takikoze Urban Ratib yakwata abagagga be kati olabanga Zaru yakolanga White Party. Yeah. Bacheyine ba Rich Gang ne bakolanga party buli December kati Urban Ratib naye nga akwata abagagga be mu December ne kuba kweragako. Ani asinga. Atekawo botonga ya mutwalo gwa $. Nga ya auction. Ne bagigula. Tojigula gumu. Onagamba njigula 2, onagamba 3 4. Nenga maximum etuko omutwalo ngegenda. Ndabale kindalo. Ebem for the night. Kati buli table eringa bulaba acho ya Shila. Yeah. 1 man 1 bottle. So it's a December thing is manyu Shila still bati yakikola. Nega oludde mu entertainment industry for quite so many years. We've seen abagagga abajja ne bakkirira. Ne bajja ne bakkirira. When you're comparing emyaka gino je tulimu eneta je mabega. Versus emyaka giri kati so try to ina ba Ivan Rich Gang versus now ereno. Wobogeraageranya baliwo abasizo okubeera nga balagira ddala ku kibayita sente. Bali bamanyi showbiz. They knew showbiz naye nga in terms of sente bano bazina nti bamanyi showbiz. Sorry. Now Sorry. Abagagga fina singo okola nabo nalinda bye pateza ba Puff Daddy. Rick Ross parties zakoleza motoka. Yeah. Cut some of them behind curtains nga ITPU. Na china kugwa bwekiti. Obaka tugambe katinga ku Rouge. Aso gamba spear. Tukwatera ineno yena motoka yoneta etali nene te parking awo intentionally. Ngane bojjangwe na million 10 zogenda kunywanga toli mu German Benz Range Rover mugereke ngeri empty ne tuchikola ne munda mu bar. Tugambe set yonna watugenda kuswa kunya million 2 gireke. Togera kweli era. Yabali abasajja. Kati ne kijja psychological nga byo majjazze kola ki? Kulaga. Zijja ne motoka okuba wabweru ate ne munda ntula ki? Songo okuba wabiri. It was easy visible. Naye kati omusajja nga Brian Sala ajja kujja aina Range Rover aina Benz aji parking wali atule wali akane don't snap me anyo million 10 atambula agenda. Like bano bali very reserved. Nenga sente bazirina aba ereno. It's I don't know about kutya oba reserved. I'm failing to know. What the future China set ne future na ya salo omuliro. Mulimu abanda ono mwami atero kwa ne Bushington. Joto abade ne element yalesewo gumu kitundu. The other guy go under goal. Gumu kitundu. Nete ngatayagala na kamera. Waka ina kuzino. Wali awo simanyi abita Arab money the new Nigerians. Bali mu governor ku Saturday. Bali kawo ba million nga 18. And they don't want camera. Ati bilimu kati sawa zino yo security bayinzo kuondera ozijjawa okola security toyiza jiwona. Akaba ba security bajja kunyigira. Tosa jiwona ngo spendinga mu bala te babajanga enusu. Security bemanyi. They are in the bus. They are watching. Yo muntu ajja alabanga na aziswana okujanga wait ava ku serving alaka kanda ku receipt na ajukwe ekifana. Ozo receipt ezifuluma msimanyi omugaga nywede million 3 zivaawo. Tabera mugaga yabaji ku ekifananyi. Mwebali nnyo ne kutebo y'omugaga oyinza okusanga kuliko omu. Nga gwe muyita kadeide yasabiriza mugaga kumpi azize kubala munywa mmeka. Naye kati babitereezaamu emisana bakuba essimu ne mwesooting. Akubira. Ne revenue erina keezanyi. Ne bajja muno n'atuula wali. Naketta. Alaba zijja za kaziti. Nkana anoonya business yo gy'ozikola. Nga jidde muleeya. Ababaamu normal people tubalabanga bantu ba bulijjo. Naye nga yali ku intelligence. Akubanga amanya sinza googera naye. Of course. Wala abantu olaba nga akola mu government nga bali kaseera babeera mu bbaala mwene mulowooza batamiivu. Nogamba naye gundi yo nga tava mu bbaala. Sagala kugera nange manya ne baliwe bbaala emu. Yes, waliwe bbaala emu gye mmanyi side zaawe Bukoto. Waliwo gaye buli lunaku mulaba nga abeera bwogu. Gayo omutegedde omweru. Jack Daniels. Mugaga wa Cats. Anywa Jack Daniels. Aba yekka atanywa n'agimalamu. Eno Uganda irimu bakada naye nga tebali mu uniform. Bakada bali top. Kumeza abako yekka. Ale nga ebifo biba bina naye nga atuddeko. Atudde kutagala kate muntu mulala.
Nembozi tayina nyingi n'abantu. Ali compose. Zana ngimanyo gene ne mubuzanga I want to be alone you go. Abadde mukunyumiza nga ntambi nga tonna jantogera kula mwamba bera gedda bajja nyumiza. Yes. Nangamba la King Mike. Yes. Nangamba mugamba akunyumize ku club angaye ku sheri yaliwo. Kati akuwe Volts. Akuwe Blue Africa. Kati esenga ku Angenway. Volts. Yaba wako luliwe simanyi ne beegoba kuwere ddala Angenway. Chali kitya. Yeyingira mu Baradian wizo batandise okuba endongo eri solid. Kamili ba mu bannings. Eyanju nanga Kamili agulira wabweru. Kamili ava kuche mu banning. Era ndo mumanyi. Tatubulira nafe ndambi waliyo. Nabimbuulira buwulizi. Tukufunye gwe yali. Akuba Brian. DJ Brian. Kamili. Ate Brian ekimukubya endongo yange tugizanya. Mwewanike waggulu ne mulowooza muli baka ate yamukubira na ku governor. Oba yamusanga wana jukira Brian. Utazanya ndongo ya muyaye guba musango. Gwe. Governor yatuke kisenga batukozanya mu governor tulina oluyimba. Allah. Selector jo mumanyi oyina lumuweereza misana ku email. Oluyimba lwo. Twatuka kaawo. Selector J. Mbojoze mpa ku studio bino biri puzzle lese busimanyirwa hakubye eti busulirwa hakubye mwaba manyi TikTok ngatomudumiramu newe banga radio zena zaluzanya misana nga twalimuweleza ku email kusoka lulya mululeke kobe Kamili kobe gobara kedi kale ngali ajeulira Selector J is principled I know kumanya BPM wanaluzanyira esawa wanaluzanyira synchronization ebyo byogereje Gwenga ngate ba DJ ngate no bali bayina ora yawe yanje nango nizo kumira ku dance floor ako ne bakuba 14 no bawo ngoli hapa 14 mwezi kumacha naye ngoli hapa ngolinze kayimba kakuba. Okay, Angenwa had this advantage of programs director by all radios. That was their place. Angenwa. Ngira swana okujjamu playlist yona najulira nalondamu ennyimba ziwazanye enkyogeno ziwanga capital zizanye. Kusanya zizanye. Toluwangayo. Nga yazze. Kati you had katika ne Majestic basala CD Jordan B2K. Eyanjona yalinga hub ya entertainers. Nyano kona usanga yo ba PD eno sanga yo ba radio eno sanga yo ba yimbi kati ba big boys that's why bayagala nyanje no kubanga amawulire gavanga we could spread the news fast ku radio bajja kuba kogerako ku street bajja kuba kogerako tole fights zali mpitirivu nyomo waliwo kakasa kungi Kamili kumugo bakwe radio ko bakube teba radio bagoba bagoba later bayimbe chimbe chidula acho kati bo bagoba Kamili Jeff yefuga governor Jeff nga ina radio and wiz na kwata leche wanokoyo mulabe duka Jeff chiwa enongo yali mikono je bweti ndalinga sana yefuga governor nga basobola okuzanya nyimba za radio mwenda nga Jeff abane mobile money ku simu wano buli rozanya 10 buli rozanya 10 buli rozanya tava mu kifu Mobile money yaliwo oyo DJ n'avaamu ne kuddako omulala kati bwe kyoli gyoli sente zoyagala the more you play the songs the more buli rozanya mitwalo 10 jukira governor yeddamu ennyimba eringa capital gwe buli rozanya okitegedde yenga si wa kibuli ye wa kasente ali ku dance floor bwa tamanyi zino payola bwanywa girasi oyinza okuloza alina kumpe ali ku business kati nze ng'olusandagako naye kati guno omwezi internet tempadde sente kanzije kwena account kati nga yakunkakasa mbu kweziri yakonga milioni 3 ennaku ezo so omunigo okuba ne milioni 3 mu account ng'azigiraga ku simu nga bank ebisere nakulaga mbu nkyalina kasa tuwemba wabbawa so bawa n'enkya n'oluddako 10 kati Kamili agenda okubamala bani agenda okudda to revive them ng'omusajja yawamba dda nga reli yandiwiza bakuti kuddamu okutegeeza kati ate Kamili nga tamanyi byabadde mu sente ye ng'amanyi ayiranda top chat olina omuzannya legenda mwali muno tusinze bebete yabaala nnyo gavana mu kariya ye naye teyabuuka gazanyi kati ate nga Jeff yewola kulaba ng'olimu omuyimbi abanya okukakasa abajja kumalako eddembe ojja kufuluma weka nga bakuba good life wabula nga nina okugamba tuluzannya olwoyo alimu
In fact shebera kuggwe wali psychological musajja ampadde bachatembanza nya competition ayinza nokuteerako ye kati yogozanya akuwadda enkya yajja okuwa sijja kudda muziko nawebulirya wekka awendongo ng'enyuma kati nga bali bona tebakibuuka kati nga bebe ate omanyi bebe naye sita booking eri waggulu ennaku ezo nga Ivan Ssemwanga era ayagala nnyo bebe I don't know waliwo webaagattira awo n'ennaku za Bad Black kati nga ate bebe alinamu advantage eno buli mugagga ayagala abye ng'ali ku tebo ye yes engeri gyali yeetwala si wa buvuyo nnyo kati gava naye ng'agijjamu ng'alina amaanyi ago boto ze zijja kujjona ajja kuba amuweereza ng'alina presence presence no ye nga ne okirambe Black ayinza ogamuzanye bebe 5 n'awayo $10 ennaku ezo so ye bebe n'aba comfortable kati bwe byali nga bikakkana n'atandika okujja naye n'alabanga playlist ye tetamu kati nga tebamuzannya nnyo nga abagagga tebaliiwo ne bonna tebaabuuka mbu waliwo waliwo ka facilitation Jeff ya facilitatinganga takunyega naye ye ali professional emisana ennyimba azikuwa sana akwe abaweereza bonna ne mubanaza ayinza okuweza ennyimba nnya n'agamba gwe londa kula okola ki olukoledde lwoba ow'amaanyi ayingira nadda ku ssimu ye kati bakibuli be Michael King Michael Ragadi ani omulala awo abo bagenda ku DJ tekayo nyimbi buli yalina teeka endala gy'alina okukola kubanga bonna olina okuzanya kugambe nayina sabula nga akubye naye sabula bino sabula ne bamuzanya 10 makya ne kati kugundi gye walina ng'abamu nabo nkola nabo ku NTV ku exposed babiri kyebadegenda okugamba bw'omanya mbu endongo eyinza okusuula eddalo just erisawe baya business it's time for working we are making nzenzijjeewa teyalina sente ate ka TV yali empameka nga kulina omuyimbi TV yakuwanga sente kati bagamba buli ku TV okufa obufi kale bazimbe ebizimbe tubirabe ku TV antu banyigira bireke ebyo Flavia mukwano gwange Kin Kalisa mukwano gwange tubireka antu banyigira nno ate nabyogera wano wammwe ne banyiga kati ayino ne banyiga ne mmu yavuddeyo nabyogerako ate mmu of recent agaye kyali ku TV ejo botakoze bakutuulizaawo omuntu no but that's honest truth kyekiri shaki abagamba kubanga olusi ebintu bibiri kyatogera mu COVID TV yasooka honestly you are paid per what per show gyokola sente nzo kuba zaali ntono naye that was TV naffe ku WBS it was the same NTV was the same bikyuse kati you were paid per show mweninga mulimba ne TV ezisinga kati bakyalikola kali kangambe went waliwo ku nnaku za Bad Black ezo wadde onyumyako Bad Black azetune wano Don Ssemwanga Bad Black endo sokodde mabeka katono nnyo kati tulina omuntu omutuufu tandikire ku Mike Ezra saaziryako tewaziryako nze abantu abadina sente emisana saalyako sente zaabwe walianga zakiro ezekiro ezo ekwa Ezra yalinga wa zibaamu n'oluzungu lungi n'oluzungu mipiira await line up let me get your number we shall talk n'ebikono misana bingi bagamba Ezra kabeta nga yamutegeerera Joseph Ezra yakuba nkulimbye nange namulaba ku TV na internet saamubuuza nako saamulaba nako namulako lumu mu gavana ate yali obanywa chai ng'alina babawunsa 10 netugenda mu ere yaddako ya Bad Black I think Ssemwanga teyasooka Bad Black eyo Rich Gango giraba baali beegasse nga bali solid gumit Rich Gango yali mwanani Cheyune Kasha de Bank Lawrence Ivan Ssemwanga mulimu yazeemu okuba yampadde $3 yani yazeemu okuba alina solid yali mweri Rich Gang naddayo na setting olaba nga olina Ntambi Shalom Kasuku Zubeda mwena ne mwepanga ne muzikuba ate nga mwena muzikuba mutambula wamwe wali obuzibu Allah abamanyi oli okujja mu bbanga omugagga omwali wali omugagga omwali amugaggale naye nga beerwanisa bokka nanga leero ngenda kunywa bbere ya 10 ngamba bw'ogula 10 ngula 5 okitegera musaako yaabwe kati nga kizibu obamenya nga bajja mu kifo ne bakyonoona ne boonoona wabweru emmotoka ziringa 10 buli omu alina y'amaanyi
Era omuntu yeke yalinga ya shaking Rich Gang yoyo Black. Bad Black. Kwana yali asazeewo. Bad Black anajja mu picture. One man army. Ne Medi Sentongo. Medi ngana ya oluseka alukuba ku Black. Yes, Sentongo yena yalina muswaga akuzala aba 50 cent abo bajjeize yajja nakyo kibuli. Nga yategeera Bad Black. Mbali yalina mwezize. Anze ate nange nalwawo kutegeera mu sente zaali za Black. In fact ndabika nategeera mu Black bulijjo tubadde tulya sente zenga bamaze kucyankalana. Nze Medi yali boy wange. Medi twali tuzanya naye pool entinda ku Apex nga oba ina saloon oba twa Apex awo abamanye entinda awo kati ntambira ku Apex ngo olanga ovudde ku frame ezimbe kitakawe kati awalinga wakabala awo wow muhasu ziri kati nze gwe nali manyi mbiye mugaga isoya nakitegeera kwajuka yalina Medi 1 Medi 2 Medi 4 Medi 5 ezo ngazine na kuliko Medi 1 kati no kakukange ngakera kumacha simanyire kiganga muzamu mwagala kujowa zona nizija niziparking neza Black niziparking Medi abasajja nga bali na sente balina bro ate Medi yakubira kamera namwe motoka yakola ki nga asobola okujja n'agamba parking leero emu mwagala nywe milioni suka 5 kona mukandekere olaba Rouge Yoweri okuva eri ku main paka wansi eno ku rail eno side mujindekere mbo mwagala nkoleke nywe nizije ate zigira ku pesi yazo tezijja convoy esoka nejja na kebera msimanya tuddawa ebyokunywa bebinaabayo tujja kwetaga boto bwezi tobo oliawo mulala najja ejiramu bano Bad Black inanga abawala banja bwe yagulira amamotoka abo nabo ne bajja then ba top ku mulala ne bayingira nenga tebo yawe weri parking yawe weri nga kinyiza balina sente I know nga bawulira bafa muniga yeyitani ale kati sindate waliwo kiseera nga balibo batagetinga December abasama ne balobonga babeera Monday to Monday Medi ne Bad Black naye Ivan oyo yajjanga emirundi esatu ate nga buli wajja gomite kwa yajjanga Easter weekend nga tuli sure mugagajja Ivan semwanga nakomawo June July nakomawo December yajjanga esatu ate nga amala ogumu atogo gwamazeewo gubagwa nga buli lunaku Ivan ngasookera ku macha agenda ebulange abruptly n'abawa milioni 2 bulange mengo Ivan is another species nakera ku macha yalina amaduuka mu kikuubo nakwata bano bantembeya lwakwaga ebyo mu kamera tetwalina bino byetulina TikTok kati nga fa babimanyi ate nga bweyogera nnyo balowooza kikopo kya mugaga nzala we baŋŋaana n'omwogerako ku TV mu kisusizi ate kati wana abagaga ate kati naali awo Kabushinga yabagambye mutulageyo omuntu omata ku waluseke ntulage omulimba nalutogoza officially I know kati leka oli ku timu luseko oli kiwana abagaga yale Justin Namero ngatereza ku mugaga Namero asusi kasanabye Namero oyali high school knock of life yapeje twakuliramu kasanabye Namero ku malalo gatanya ku Luganda nga sake kimuli mama kanteke kimuli ngamba mama Namero ju Namero yafunye 001 ku malalo gatalina kubanga tagamanya gabaziikawo tika Namero ali school of hard knock from WBS to the FNB tutubiraba Namero Namero is school of hard knock siwaka kati NTV WBS wona Namero zena BS in fact yakyusa bukyusa okudda mu mawulire then alyoka abivaamu nadda mu politics Namero kyakola speaker wa nebo omukwata nga tota Namero abo ofuna omugaga kati ofunye donya Ivan tunafuna Bad Black na Ivan semwanga bana kubuuza bali yakubira kamiri namugulire emotoka kyali kitya ngera kye kimukubya bakira practically that story was not mbumukuba omanyi omugaga nga bwana agamba nsokukuba nenkuwa emotoka si mukuba mbu balwana abagaga gye bali kati nabo ina solo kumbe bikonde mu lubuto ampe ku sente bikonde nga 10 kwani wangu mugaga joli ani anamusobolo ngosolo kumbe bikonde nga Beard King ajjankube akusasule ebikonde nga 10 nga buli kikonde tugende wali mu $10,000 ngali mu bonje kasomba bikonde 10 nompe mu motoka but Ivan in real life didn't beat Chameleon as far as I remember because Ivan nungali nga ina kasawo ka kafa kamako maka serious ne waka nange kalina era kaba mu MacBook akali international ka MacBook kamaka tebakoze awokala biro manyo yo Mac
Kasawo kaguba weka. Ne mwali mukozezaako. Kajja weka. Kaguba. Nanti kajja weka ne mwali mukozezaako. Obusawo bwa sino tebwamanyira nfuufu obwo. Nange nakajja Dubai bugaga ya kamp. Obadde tugamba ekyo kuba. Medicine nga yakuba don't somanga yakuba Kamili. Story change killer, it was a debate, nothing really happened unless otherwise. Medi. I think it was Medi. Ne Medi yali chali wa Kamili tebasobola kulana. Medi yali tano wa Kamili byaddala. Nga nsobola okukubanya enkwe emmotoka. Something like that, but I doubt. Ebya show. Muganda wange bakuba emmotoka kirala. Ana Kamili na Kamili omanyi. Kuchakalanya akasajja chakaleka chankuba. Muganda wange. Twamukuba ogomalo jimu wange akomawo. Kamili mulabe duka. Ngakomawo mu kabadi. Akomawo naga wankuba naye kasite emmotoka nagifuna naye byannuma nawe ko biwuliremu. Tayinza kusema. Tagenderawo. Agamba nyamuna kyakola munnamoli yali amwogeddeko awo. Munnamoli n'aganya mu kinaabi okufa. Aye naye abitukola ebyo. Naye n'amulumba. Bituufu. Yabikola. Nange yajimpisaamu awo mu gavana. Nakuzina tokyanjogera kwenda kuzina maani oli n'abava ninabolo olowooza be balina. Ne Vampos yagenda bwati. Naye ebyokugoberera aludde abikola ebyo. Akusanga. Kamili akugobereranga. Ate abanga atakulaba atakuliiko. Nanti. Yagobererako ne Vampos. Vampos laba. Bamukala we balwana. Kamili. Jesu kwa Vampos ye basipi ati nayagala abize no waggulu. Umene Vampos ne mawaya. Kati ate ye bakuze bombi ba mikwano. Kyekizibu kyabwe era ne Michael kyekyali kibatawanya ba mikwano nnyo mutomanyira sikumanyira. Kininga mwe basanga muyomba sinza kutekayo kyange manya mujja kwesote. Kati gwenze boyi wange onkubo nkubira ki. Ochega kyekyabatawaanya. Kane Vampos kyekyamutenga airanda nja kukuba. Bino byolowooza mbu okuba. Nekagamba katyawo. Tubawula. Kamilion alabikanga omusajja atalivamu wadde kidamu. Vampos oyo yali ataddewo wenkusangira. Nja kukuba. Nwe buna abadde. Yamala n'amusanga. Abalina oba Jeff oyo n'abakakkanya. Vampos naye street boy. Nnyo. Ate ebyaddala ddala biba. Talinga ate mutowe. Morris. Oyo mulokole. Twakola naye mu Kepis. Nagambako twagendako ne Ewangamba. Twali awo yala netukuba. Morris, but don't you think we can be models? Models. Randomly tugenda Kampala road yenkadi. Ngatu boutique want to be models. Ne Morris Chiria. Ngenze gani. Morris atana kuba luyimba wadde. N'ebyokuyimba ebyo nga just akuba bintu bye bya gita bya chachi kana record. Mwali balungi kuba mmodi babeera balungi. Just amagezi agaffe. Twabigattagattamu awo. Kana bana ababeera ku bino Pepsi, Coca-Cola, Billboard bino kakodiyo kike balina. Kati fenga tumanyi bamoda abo bava mu boutiques. Paka wa Silivia okuva Kepisi. Kalamba side eno ntukira ne wa Silivia ne wa Kagame. Etumanye yo kali ate tulina mulimu ne tudda kukira. Baba gamba nga mugenzi basa omodo. We are not interested, we don't want to. Mutuleke. Sajja wange Morris Chiria nga naye ya Ne Silivia wali naye baga. Bete toyogere na ku Silivia oli mu generation yenkadde. In terms of kubachala abali bayugumya before bad yakuba high end. Mubagagga corporate. Silivia nga ebintu bye bya nja kunsola mbize. Yalina nyini bamodo bala papa. Eyo no Genesis yava muye. Kati to brief it up, wabatali nyiga. Silivia was the smartest pimp this country has ever had. Ketukoma abantu bakyali balamu atakolera wasale. High end. Yalina etoke. Kwanza rota yantwalanga okukola ku Sheraton ku Fridays. Wemanya high end. Kati atawo yafe bire bya governor. Yanga n'abantu babagamba sikulabanga oli mwoyo. Gajamba go. Nzijukira mu 90s omu nga promoter nga ayita n'abayimbi aba Jamaica. Yata Red Rat yamuleta. Ayina ebivu yakola olugoga mid-90s. Neche manye engeri jayina brand ya Miss Uganda. Yes. Ayina capacity of all the beautiful girls in Kampala. And all the rich men. All the big boys. Ate gundi yajja ddi Judith Hard. Judy after Miss Uganda yali mu Bazwena. Yeah.
Omusungu I think walabira Judy awo. Judy naye yatuwashoka. Yayugumyako ekibuga. Twasooka kuwulira bakemswaga abo nga tebava ku Sheraton ne bayiranda. Judy wali emmotoka ezibeera ku Sheraton, Judy 1, Judy 2, there is a girl called Judy. Naye nga bwajja mu bbaala bamukweka. She was lelo. Nga bamukwekera nga temwayiranda awo basinga okulya mu Judy oyo. Kati fenga abakola mu night life toyinza kujja luli wajja ne Judy 1. Nojja ne Bentley. Nojja ne Benz. Tuba tulina okwefasa bro. Obutegeera nti waliwo tulina okutandika okugattanya gira mu motoka zino bwajja atuula awo ali naani awo Garitha Onyango netandika okigatta Nikita netandika okugamba eyo tebo tulina ogiwa obudde kati Seeke yedda yali simple era olaba ne Bad Black oyo ebintu bya Kerere yali tabimanyi teyabiriiko nnyo ye yalina good heart ng'agaba bugabi ye yalina mutima mulungi nga mugabi Bad Black kati era bino ebyakatamba Garisi gatta mugagga byatuka ekyala media ya kungira byatuka ekiseera nga tuko okusasula amaaso gaddawa ate ngo anyirira ani kati ffe we are night economy, we read and understand strategy tumanye ezisinga ziri wali kati awo kati oba olina okwogera ku Bad Black paka kumacha olina okukwata nenya twali tetulimanyi naye nga bano ba Eddie Kirabira ku street bamumanyi kubanga yajjanga awo ku Kampala Road n'agaba ssente mulugene Eddie Kirabira ebbanga eryo lyonna Kirabira yansuzaako ng'ensi eganya okumala oba emyezi 6 simulabye kati Kirabira ye baali bananyini mwami ono gwe bakajja mukomera yani Sebufu owa Paine yali ategerera Sebufu Kirabira yali top nenga nemukwana bagagga ngali mu timu yaffe inga yategerera to kuba munokuwa nga yambulina bwati abatulida wali kwaja tulina myalo tayinza kubaawo tululida ne bwomukuba kibo tasobola kala kubatya namukubira ku Idi era ajja ati ku Idi sajja tulida mwa nteerako pini yaganya kusaka pini Kirabira yanjagirira mu bigambo nakubira Semwanga Semwanga nangamba mvudde yawo Idi nensigale waka nendi akatogo so teki yali ekolanga bwete when bwemutu kweka omugagga tukulinda mu party tutulina akazindaalo kali louder than gwa mu kwesi nyinza okuyimba ntambi nawe n'okwatibwa ennaku nompa ssente I know okwatibwa ensonyi nozimpa ng'omutumira tumirako first take omugagga manya kyayagala anywaki music kyamunyumira motoka kijabuka muso chusa music waba alaba nyane mtafanya mfa kumugagga yiko kugambye omusajja omu mu governor yakwatanga emitwalo 10 n'atawanya governor for 5 hours nga buli after 3 songs bazanya good life kati olwo omugagga ali ogula fa batandika ebyo all I do is win I'm bowling mates Lali Ruva nga media alwagala nga tulina oluzanya buli bote jja bino byemuzanyi ordered azule ezo zezaaliwo nga mutekamu I think I'm big mix Lari big medi one medi nga lwayagala nga boto yejja andika goroza Ivan bakola batya ayagala bintu bya beyi nga bagala trademark yabwe just like Ivan she wants a Lamborghini she wants to drive a Lamborghini nga bagala trademark song yabwe nga mukuba music w'omugagga bwayagala mwabala abantu banywa kirabo simama mu banywa gundi temuba fa sero yimba munyumiro olwo leero kwane ne gundi ne muntu yakubira medi oloyimba bonna ne Donasa bamukubira ona ni suspect leza yakubira Donasa chatukanga no ezabazungu kale ezokuwana bazikozeseza kati nga you know what to look like they have to personalize them ne Shiboyo muwomya mugagga yalusasula saha bayimbi banje abayimbi ennyimba z'abagagga ne Kenza inayo gwaya lwakubanga abali abagezi tebakiteekanga mu direct nyimba nyingi ne Meyi oyo mugagga Meyi Rabbi Tusi yes no doni musia bagagga banje abayina ennyimba wano ne David Tala ina akayimba ko mugagga ono na lebo weyo bawo mukyalo sise kuva kwa Mary ya Hilda
baze bazikola. Musse mu kizimbe ekiwaana bagagga. Naye kyava kuziringa ziweddeyo bazimazeemu supu. Nekola college osomesa abantu. Lwaki? Eyo luseke. Ekitegeeza Kabushenga abamutuufu ndasajja luseke bava ddalu mabiga. Bazimbye. Kampala tuyinza kubanga nga tulina baluseke eddalu naye nga teri mulala Ameria ade lufuuka hit luseke ne muwomya lwali luseke olwo lwate lwa America solid mutwalo gwe mu kitundu ogwa dola solid mugaga bamwitanga muwomya ne kati gyali ne December abaddewo muwomya erinnya lye negenda ne ku whatever genda ku Snapchat amawulire amapya bamuda muwomya bwe gendayo jamulaba saa nalyoka awandiika awo n'ayongeramu yoyimbe twandiyimbye ndeka yimbye ne Fujita akayimba ate Fujita azikuwa by the Michael Mugamba azikuwa tumumanyi muntu top 10 top akabi Bad Black nganyula music kyawo Bad Black mumusanga mu kya fact Bad Black otegeeramu Bad Black yalina card bagita black card black card yesingo tubuusa oba ebaako sente meka oba tegwako Iran limited I think ngawo lafa bana visa card yali visa card naye nga black card makaseera kali ne media yagina nga ajogereranya naye nga ne black akola Amedi boy wange gwe bro nako kyengamba black card nakwezo bantu kale even up to the bamika balina black card batono zoezi nzulidde lwale zikyaliyo manyi gold card asinza tuwa kati we twategera mbwe ezo tebe ziri sensitive wait at si yajayo sente manager ezo tebo zibaamu kati bamuwaddeyo ntambi ne bamuwayo bubaamu oggata tulina oggatamu ebyaffe mwabbanga abagagga si babba luseke kati omusajja agamba kati man bakuwe kyoyagala ate katoka yakinywa taŋŋambye bakuwe kiri oba bampe limit oyagala okitegedde so limit eri wange nyinza okuba nanywedde ebbere ya 5 tosasira mugagga ate simusaasira alina black card kati mugagga mudancha maaso munywedde ebbere ya 5 nina mikwano gyange abakazi nze nga hosti ezimu ebbiri oziwaayo naziraba nga zigenda esatu ni muntu nazze kukola kati ezo tables baziyita managerial tables weyitagireke bring drinks go none of your business ebiddako si bibyo akapapula ako kagendako signature eyiyo omugagga ne kagambe manager kasaka marugenda keze ebbiri ebisigadde babisoboka Bad Black ali mumubalanga dala kale zino zemulaba receipt ne balagamba omugagga nywedde milioni 3 bade banywaki niwa mache nebo oloba lusike super kubako bakirabira batulida balu inflating babaawo babawe naye ate obuzibu toli meeting babawe ki okola ntambye ko don wuliyo nya muka azu don wuliyo ezo Zekero omugagga abuuza anya zinyo munya bambi bereya Johnny Walker atana otosuka wa atana tambulira eyo tipu ya Easter bagagga bajja mu Easter katibu mukafuna akabagenda okubosa atwali awo tobusa abantu kusisha onemmere awo wo ne soda maz gotwali bogenda mu restaurant ngejitunda bulungi 10 si shetana wo tayinza bibalambu plate 10 food nakwako food toto nkaga mu musanvu food shisha na mu musanvu shisha na mu musanvu tubadde banjo sanga bazi ate ogenda babala bwedda buli omu obedda agunyo ogenda kubala yanjye bali batukoze bali kweli bala nafe bali batubyenga batuli bagagga kumbe napa tuli bahasira baga mmwe mbusa tekeza abantu katola abakikola olwo waba mu waliwo n'abankubye ejjaawo na shooting the interview twalidde plate batwalidde ennyanya bamuba emitwalo 4 Maido open food tebabinyonyodde teri kintu balese bulesi toto kintu kidusa sente nga mmere na sisho I know bote erabika how comes I didn't see it but I never saw it going no kubanga oli smart nnyo chola tina kuzobaterako n'obutaala omugagga kibera memorable abamanya emirundi bekageraze n'obutaala ayinza okugamba tekako mukanga ali alaba obutaala bubira nga gwe be serious naye mu that table take 10 shishas obedda azibala obedda gulani mubalidde mmere plate bali you're good guys bakuwe kyoyagala kasita gambe ekyo kayize nfuna omugagga akaŋŋamba ajja kumpulira naye n'okubanga n'abebbala bakyaliwo kubanga bayinza oziba wati ne baziremera naye kati amabala agamu gabiganye ennaku zino ebya take what you want sijja gamenya ogunywa oba ogusangayo
At least bakukuyisa matu. Baina system gye baleese nga bwo punchinga bill bwe biba bifuluma ba punchinga receipt. Okitegedde? Bali two tables. Bojja ogamba njagala bere ya 2 onazi punchinga wano. Yeah. Naziteekamu. No, linagenda mu receipt book. Oliyo wa receipt naye nagifulumya. Kati mu balancing temuyinza kubanga mwena mulina kubanga mugato. Eza mbanja kala kubwa mugagange muleta ku Velvet 1. Lwakusatu tubaawo ne mbanja. Masa kuwulira ali mabega. Kati mbanja so mugaga wange wanjagala mukube bulungi. Nata abebala jaswa kwanga mululu. Kwanga waliwo je nali akwangire bala bajja kuzanirako obuzibu. Neleta boy wange. Nali yawo balidi abali yawo bakama. Nanyo natumeyo bwazulo wali obanga bubirire mbere yanga mukaga. Nengamba host bro. Kasita zule satu zikoze iki? Siziyingidde. Mumpe ko bere ya satu. Ozachi bango bamwe yebala navao. Nani navao ngenda kubwa omuntu muti. Nembagamba bro ngata nagisasule satu ziddayo kala safari muzimudize sente. Ani bagamba once punch tetebijjane nga katugenda kusulawo. Gole so mugagga nzamulese teri amu manya yambade nankofira tayagala nansimulaba. Nembagambe satu ziddeyo. Ijukire kyo le wantwala. Waliwo wona baleka. Chiba very unfair. Of course. Nga gole so no muntu. Tayagala na byamabala. Nga nechupa cha kazawade zimazemu myezi 7. Nazulu yennyini twamuwa bali around anywa ebyo bi champagne. Bambi. Just namugamba wano obimalayo tuboje bakuwadde tubikole. Yeah. Abikiye. Abaloza ina sente ka. Na lete soka ne bali nga kale. They want to play with me when they bring we bring. Bali we batuka kuyokubiri. Neba tambitudde mabala. Na lete extra one obalaga mukakkanyi katimba kakkanyiza. Kati omuntu ngoyinzo wedda gwemperegete kiro kiramba gulagula. Nesta tuneziganye ze mtwala 5. What does biri kitundu. Nenkongera 5. Njagala koka mu kitundu. In fact nabaga kale mu gitwale mu mpaka. Good day at work. Mutofu. Ngabo bala bagala maximizing profits. Na vao ne bala ne banengerere eri bagamba. Genda. Ninange siriagala. Katudayo ko eri emabega. Judith Hadi bazze Zarina ekibitu bibuza abuza. I know. Kati has something era akwanga. Because ne mami zani yali ne Zari era ya something like ngabula black ne med. Kati Zari yali top ngatumanya Ivan atena itoko. Ivan was also lelo. In fact I think 70% nena abantu Ivan. Ngayagala Ivan semwanga. Ebyo gendanga ngende wakawe nenkola show ku TV ne tukole yo drive ku kubo nga tuli ku motoka ze. Wayo kasente. Ajja Zari mpitire. Olute musabiriza cards banina. Tekuba kusabiriza ruva ruseke. This is a business entity. Bachita small economic bichi. Olomani yachiwe erinnya. Olamuluteka maso ga Museveni. Kati orofa abaliye. Wakyamanya ku motoka agulunga kola interview stindeko bwo. Kati satamulaba. Mulino kakasamu wono top. Katonda twadde chakana tutuddeko ne cards. Cards nandi kusanze. Tewali. Cards yali exhibit wa Uganda. Exhibit omujukirewo wa Here. Katamba. Ivan era musajja musirifu. Ngera abantu bamanyi kyeyo n'oyo. Lawrence Zari ne Kasho yajja late. Ono musajja ono mulala omunene apaana nga 50 cent anyirire linnya ly'endi erabidde mukama nga tumanyi be ba boss. Abanga yetuulira bibyena azinamu. Kati enza ngamba nali kwanunyo gwa Zari Zari wabayagala kati Zari transformita Kim Kardashian of Uganda. Yeah. Awonna mu kibumba. Amazana okuyimba olwo. Nali okuyimba nga tebinajja. Zari n'okuyimba yali manyi mu bara. Naye ndowooza kati n'okuyimba kuno okusta. Yayimba mbwa ayagala kubasita. Yali stored nga mangi amasanyalaze mangi. Njagala Zari ampe ku sente abanyimbo akayimba kenka manyi. Kila muntu tingisha cheza. Ampe ku sente akayimba Zari takyakubibwa luseke. Akuwa yagadde. Kali akayimba kakwatika.
Zali esaazo ne munyonyola nga tayagadde kuwatazikuwa. Tasobola. Zali mugumu. Awa abantu be. No kale yayagaloza abantu bamwogerera nnyo abantu bamulyamu yakowa embwa. Kati ngamuta Kim Kardashian we Uganda. Ebyo nanze nabipanga. Zali nga ayingira Rouge nga aba wansi netegeera ayingidde music alina okukyusa abeeri nga tumwogerako kuva ku mulyango Rich Gang First Lady Kim Kardashian the one and only Belair Topes paka bwatuula. Olaba okuva wano paka wali nga nnyonnyola muntu omu ayingira ebigambo nga bivaawa olina obinoonya bro ebiwaana si ebinyiiza ebiwaana nga tebyeddiŋŋana all the synonyms. Kim Kardashian ayina oluyimba bifo kabbeeyo nnyimba nga bbiri ze yali ayagala yinza erabidde kati nga Rich Gang tugenda obbagattagatta naye ng'ono amaanyi mangi Zali a lead head but I think bono okusoka bali comfortable kubanga ye face kubanga bayingiranga kikosi banyumye bawunya bulungi emmotoka wabweru katulina twatuka n'ekiseera ngamba Garisi niyo banyi bana abantu abamunda tebategeera amaanyi gali wabweru oluusi ne tukwata kamera nga tulina kamera ekwata street ng'ojja oyingira nga biraga munda nzijukira n'amanya gunja it was you guys ne governor n'ebibuuka edda nabirabira ku governor white party enjala kola Diamond nga ndi wabweru ne mujja wabweru ne muyingiza paka munda nga azenezali nani kati nyanze nga sibaka nenda Puff Daddy ono akazanya ki kikyakola osekera wateka muri keno ngeta buse naye kino sinakiraba wano chain ennyingi omuntu n'alinya ku motoka waggulu bwati n'abalaga yange naye kati aye bani wange tagenda kusola bikola kanji mulinyireko then mu interview ng'ali munda ntambulireko nze kanji mulinyireko emmotoka kati bebo yaleta hamyo nga yakajja bweti nenjirambukako waggulu twayikawashi ono omukyala yafa wa NTV yasoma amawulire nga bebe hama eno mawulire ade tanagigumiza bulungi katwaserene eno ndi live ku TV kanzige nga njininyeeko waggulu nga ku TV bakiraba kyokka tuli mu byannaku bya kawashi naye nga tulina okukolerawo showbiz Njirinyako live on TV exposed. This is the big size extra large. Is decided to Kawashi nedda ku rasta. Attention nedda ku ngoli kwa magulu. Bali balina okulaba mbwe eyingira. Prezo nofuna katambi ako MC Katsa ali kwa akafana nje kali waliwo ekali we nakalaba. Okirire mu Instagram big size yenga ali munda yavuga guliro mpola mpola alinga tabalaba alenga malala agategera omuvuko kandi nakuze escalade balese escalade bazipakinze wabweru wa governor ziyimba nemba yimbi wano waliwo omuntu asinga bebe kule swaga malala matanta ora kati ye kubitegeera ebyo ora ya bebe kula jagala nnyo bwati nga tayogedde ng'ebintu bye bimukoledde ekitali kuba n'ababiri bano bali bajjajjogerera escalade zajja biri netugisa mu video nambiro kati video byali bitono ate nga tukyayingira governor nanti buli omu ng'ajjula n'azanya music n'ebyokunywa ntunywerawo wabweru nga temuyingidde munda tetwayingira twayingiranga ku 10 Bobby anya escalade ne kame nga ku 8 emu eri wano tiemu eri wano buli omu atunnyonnyola mitwalo emika mitwalo 7 kya yange ya mwenda Ebekulu yagambira yalina okudduka agule hama ngo obusajja bumutwala nabumulyako showbiz kamiri oba yali guleti bagisibye sound nga ne sound ekopinga ni wa governor munda na noba wano ku mulyango guno olaba ku dance floor guno oguli wano ng'oyimiridde ng'owabwera omuwulire kati abantu bennyini ababulijjo batandika okufuluma ebbaala ne badda ne batuula awo kati ngamiri kweza atunyula atya wali atya agirinyeeko waggulu Bobby ali eri asazeeko jukira waliwo akabaala cross etandika kunywerawo mumpeeyo half of governor ngeri wabwe kali tukya affectinga chali it was showbiz kata no abakola ki kubanga obeetaaga to make your club nenga kikola amawulire it sold the club okimanye kyabadde governor jo jukira tulina TikTok era TikTok eno yamba ebintu bingi ali ne bimala mu supu on the other gundi side yayamba ebintu bingi naye ate abantu kati abalina okukola ebintu tebali gikozesa it's the problem they've not adopted ababikola ebyaddala
Kwa ngalo wana abayimbi abali gumita nete bali kozesa TikTok nga bali solid Katola pakati ngakwe bali batandisa kamayumba Palaso Sahana yakavudde Gravity Ziza Bafala namulabye kati showbiz batandisa okudda mu showbiz balina okuba akere kumaja afunene ka parachute abuka ave ku flat yagwe wansi gwa abantu bakola ebintu wano Nego manya kutika motoka nga 8 nga zona zizo bye muno gifunya ko driver n'aba ino gitambu kuma motoka zinza kutambira muka abawala nga bana ate bono no buying zone no basasulira ebyo kuno just tole muyimbi kulagako no yingira nga muli abantu nga 2 buli omuno ogamba buli omanyi no kuba ne boto ndi bazireta bwezito boto omanyi boto 2 mu club nga zijja kutebe mu kifanana nga za kaziti nagamba semwanga nezali richiganga batuke kiseera nga mutandisa okwemanyiza bere ya akaji ne bagamba kyali wasigaddeyo boto meka wazali 5 kwango twamunaba bebali tane ebintu byokunaba bebasokola bebasoko bikola bali kiganga ebyokunaba bere namunaba mu ngalo just yali mungi ngati na muteka ngacha swagena mu lubuto nenga bagamba wasigaddeyo bere ya meka naga ziringa 5 the center meka muzije muzireta ya Allah kadwemba mwagala kweraga mweraga embirara ekyabere ya mukole ki mukireke tudde ku kirara namukwana nanabe ngalo wati bounce na afuna na wando za tebonga 5 cats get me one cat also here cats I love you so much I'm your fan ngale no mugaga taina buzi tukyasofuna abagagga and kadwalo babakwata abalate bamanyi kyakola abalala babetolodde bakirabira munyweza ati kokola kubambula gwa wati ali munanga batula nabo babyagala abagagga babyagala bonabo bomanyi bali ko police waliko oluseregende lw'enkokola katwalwa abantu bemanyi gumiti nga balina abagagga baabwe bali zineze nnaku zino sebo okunywa omutwalo gwa dola oba olina naye omutuukako katwala Alex Muhanjo aina mu top olaba DJ Hezo last girl alina top yakabawe emyezi nga 6 no camera naye kabuli wafuluma bali mu 10 mu 8 10 mu 8 oligayo omweru olaba gashomboyo yasanga aina aba Nigeria we bayita Arab man top gumu kitundu ebiriz pocket change bana gantu banyonyola omutwalo gumu kitundu million 45 kilo kimu is pocket change ngate wano mukufuwa ko 10 bounce capsi bikibi kya wali wondoza nge 15 omugala video ndo ludde okumpa ku dola omugala gogambye yasanga ku classroom yali anzisi now you're talking ninga tagala kamera choka waloli wa bia wakali omugaga wategera omugaga tusabanga bia ate ngambi mulalo nyamanta njo yasaba Heineken oyogera nze tola bambu bamanyi mbunywa kilabu ensi yonna ne sinza mukusabira tomunywanga tomuliranga nako leero nkyusiza toli wakisa siri mu vibe wa kilabu nze we muwembinywa mpa babinangira kwambe sibinywanga bebe yakola ki leero kikyuseemu ndyawo kala sabali woli wagumite nyonga sijinza kuyiya njigulawo nenjinyuba nenjigaba at least naye nga sikusabye bia ngomanyi sente za bia ziwera ddi kano tambi kyakola you guys have chicken amtene wa shisha ntambye nkubirangako birawo fiise motoka bosanga mukago fiise motoka ne site yange yekutte kano kapadde ngo omuntu alikwata atya million 5 aziku ngokyali mu bere ya 5 nze olaba moze wano oyo lwakubanga yasala nakabirira moze site ne mugala sasa yagala kati ndudde na Ivan ndabye ebintu bya Ivan bine ebyokumpaata na 3 babounce nabo nogabako teziwera kati kategamu Ivan njaga kutega mabati kunju nangamba nkubire ncha nantuma mu kikubo ne bansibire 10 nemanya bisoboka million 10 enju yanga Ivan ne moze wano bayinako 9 9 ninkabira moze wano oyo
Ampite munyonya. Nemanye wana abantu bazanyisa buzanyisa bino byetwesabya bia. Lumu omuge emmotoka yankubiyeko. Ebobo muludde nga mwemanye. Waliyo n'abantu kati waliwo obumanyi wa meetup gwe bakwabira emmotoka bule emmotoka yange bagibanjako. Buuza Dagi Nice oyo abanyonyole bulungi. Oyo mutegeera. Daginga ayina omugaga gwe gatera tuwa ebyokunywa. Wafasi. Ayina gyoyo abanale kubbira. Simanyi olinya ndirabidde namuleta ku stage. She has made 50. Nenga oluseke lukikankalanye kam. Mukyala ali 50 namuleta ku stage ne tuyimba birthday song na nga Dagi Nice yakulese. Dagi oluseke lwajjo wannemye. Ndegwe Dagi wannemye. Dagi wa tabu. Gwe yanyumisiza birthday tuyinga abagamba. She's young. Very energetic. Oika wabaddeyo. Mumanyi. Wabaddeyo. Mumanyi to best cousin. You can't think she's 50. Ekifaananyi kirumye ku screen. Can you whine for the can your girl whine like this Show at them. 50? Show them. Dachikaga Look at the skin complication. Dachikaga yadenga wana kamiri. Ningamba Daginga ng'ebintu bikyuse kati ninabyo nina okuyika. Naye walabye yebi. Birthday bagikuza bwe batyo. Kalitula mukatimba. Birthday kati ejjayo DJ tajjayo music. Happy Omugagga we birthday. ne muyimba. Babala gatugobye. Dagi wa tabu. Dagi akoko wankubye hit. Baby Cool is in the building for her birthday. Ati wonna. Ate lako dala bi Frank and Tambi. Frank and Tambi, come inside the birthday girl. Omanyi kuzikiza music waba no saa munana ogwekyo. Bayimbire birthday girl. Birthday song twagikubye ne tuwulira preacher preaching n'omugaga. Ningamba tukyasaaga. Omwana bikyuse. Nati naye n'omutima gulinga Nnyo, mwababiri. Kasita Katsi aba n'omugagga tova nga takuwadde sente. Katsi yagaba omugagga nga tonna mpasoko ono wane entambi. Tiyagamba namyala mpese. Katsi. Nze nga nombitia nga gendayo. Katsi yagamba omugagga nga tonna wakumpa soko ono. Ndandawa buli kanaku. Mwenyeza ntambi. Yo kompe ngamba Alutandikira eri. Dagi Nice ne bwasi bwali. Mugagga Dagi alina omugagga mutamulangira ku ages ya. This is the juggernaut. Oyo top. Oyo top. Ngoma tanda banga nako nena njagali. Oyo mulangira top. Cousin Dagi Nice. Oyo mulangira meetup top. Kati tutambula wakati awo Bad Black ebizibu. Ojimanyi bana abasajja bampise kwogera copyright ba. Mukijjuke. Kitwabaddeko. Naye I think copyright is the best person. Bali wakwanga abayimbi tebagala kuwuliriza n'ebintu byonna byogera copyright bwebiri. Me I was a copyright inspector mu UFM. No, they know your engineer gwenjogera naye ku YouTube. Byonna nga obyogera wabyogera. First of all, just kanjogere kantu katono nnyo. Ekintu kye mutamanyi mu copyright. Ebintu biri ku internet abantu ababimanyi gye bali we have software engineers abali mu America abakolera big companies Sony kwe bali ate nga bana Uganda. Byemuweza mu mugenda kuleeta obuuma, that is dead zone. No country has buuma I know. No country in the world ina buuma obwo nga bukola. I know. Mwogera ku bintu ebyakola mu 90s ne babisula ikababisula mutu ayagala kubbirako sente z'abayimbi. Of course. Teba abalimba obuuma mbu. Kwantayina nyaza ze bagala zikuza mabara. Mwenzo kuteka obuuma buli akabaale Uganda. Dr. Isabi. Nagamba ema byatuuse. Embo bali mu kuyamakinga but because the government of Uganda, first things first, if bweba muguza ebyuma ebyo baba kubye solid. Wembate munabigula don't bother. Ande bagenda guzamu abananyini mabara. Mugende Kenya, mugende South Africa, take time because you're investing in this money. Mufuna abantu batano, abayimbi batano, Kenzo funa abana batano. Ogende wano Nigeria, okubere Adosope. Me I can give you names. Obagambe how does copyright right? Ogende South. Okusinga okono na sente zino ate mujja kudde mu parliament musabe ebirala. Copyright now ekolanga bola bandaga muntu. There's a signature to your sound. Definitely. Abayimbi muri kaba copyright 90% of you mwamala okuteka nyimba ku streaming platforms muloza you registered music. Singe company jwano yaga ko saluimbaro mubuza ne epaso ebintu abimanyi. Ngiyagala ko saluimbaro mu movie. Okimanyi bayinza okukozesanga tabakode bade bibiri. Nga wabiteka bino simanyi Shazam, Spotify, simanyi TuneCore. You think you've registered the song? Ntambi. Ebyo ebintu bibaamu company n'ogenda ogamba oluyimba luno lwa baku bino distribution bo baba bagala royalties ezo. Nesinga movie company jawano. I think 90% abayimbi teri alina right ku luyimba lwe. Mugende mu kigogo link tutandikwe kiri. Abayimbi kano kamwe
movie company so kujja ne kozesa new music wa manga temena kyo mugenda bakola. It's not registered anywhere. Mpayo muyimbi omu aina registered song yagenda ku internet. Na nga sisi bino streaming, you know, streaming platforms are different. Abo bagaba bugabe music yona gyali. Na yembo mu bitabo bonyiga Google. Let me use Eddie as an example. City Alos. This song is registered and nice Eddie yalinya nyenya. Eddie yabikola. Yalinya nyenya abimanyi. Nyo nzokusanga hit wano nga kikomi registered. Tezina na metadata codes. ISW. Bana nkulira ngo obyogera ngamba singa banna azeba blockinga. Waliwo manager w'omwimbi yagambye feba critique twali mu obulamu. Katuli mu yakola ki? Omanyi omusajja naye wants to be relevant. Ate naye mujjako namujjako amukono. What exactly does that boy do? What did he study? I don't know. Now I want to have one day sit and talk with him. We're not going to mention names. What exactly, apart from being given a position into UMNF because you whatever is friend and you got a post and you're getting money from there, give me practical work you've done in this industry. Practical. Not chapa. You go. He talks even when his boss is not talking. That's what annoys me. I know. What have you done? Manager. How many countries have you traveled, bro? Manager. How many countries have you traveled? He's a manager to What knowledge do you have? He's a manager to Damuyi. Okay. He manages what? Damuyi be that talent. How? Sim manager damage. How much has he invested in that? Our invitation is John. Okay, then to sigare ku level. Then to discuss in the level. So to discuss in the level. Don't try to be everywhere even when you're not supposed to be everywhere. Nakata kufanya interview nga nyonya copyright. Bamuita kusabula. That is a good day. That's how we so because he's passionate about industry. And that's why muluma amaziganta mbigamu yitamu. Mufa muliye industry gwao. Amaze industry amwe mwebale kasatu kwa music you are a record label. You have a record label. Boss chabikolebe bayimbi. Ati music amuteka mu center already. You have to reap. Kwa kama ku Victor Luzi. Nedda ne music oli wafie. Oh no. Unanyofuna sale. Ate baga copyright na yete bamanyi get the list money. Of course. Beba singo kufuna akatono abayimbi. Akatono. Echo nacho bachera bidde totally. Tema split sheet into years. Mwaye basomesa akebintu ebyo. Nate no bayogeranga bagamba bobavuma. Bagamba nti emirimu jambula am sadist life failure. Bichi musajja yanfumye ebigambo. You see bade sibiwuliranga. You see omimbi enakuvuma nga mu life failure mugambe ng'ekintu kimu singa toyimba kyekira kyosobola okukola ku nsi wekibaayo oyo muleke abamba fumira mmere asivaayo whatever you can do abalaba makanika nze njagala ongamba ekintu kimu if it wasn't for singing for you who think you've made it in life what can you do? What else could you do? Me, I could manage artists. I'm a journalist. I pretty much can dance and sing. I can MC. Gwe singa tegwali muzinda rogo. Gwe life you think you made it. If it wasn't for that music, what else? Maybe now we're going to younger in Segan. Of course. Because most of them are not really even singers. Hey. Abamusi bayimbi. Abenga muri bakambwe. Mana abantu bayimba munsi. Bakomeza n'omuyimbi nebalingira inside. Muki? Neighboring countries. Neighboring rights. Aidi nagamba sidamwogera ko muleke musajja wange. Atajaka kuweza kwa WhatsApp. Agambe kale. Nakoze na blocking. Anze te am blocking naye buli kemwongera ko nga akampereza. Kati na kigala. Era message yasembayo namweleza akapaka ile destroying ambifana byange ndabedda nga tupene Eddie. Nane Eddie walimpadde ku sente nangamba munonyeko naye sijja kusobola munonya wachita kati watawakala just munange bali batwetagira nga tukyalina value batu no kati okyalina value man you have to be celebrated kati kinuma status joli batono nnyo ba MCs ku TV and presenter abasolo kutoka ku budget wa raising wo omubiri mbati wetaga kati bawa raising eri wano bwale wo mugagga wade chaliwo kati da mugagga needs more than the other person no the fact ekyo nakyo tukyogera kutugende tukyogere Federation ya Creators kiri bwekyo Federation ya Creators according to the minister what is ICT General Sale nga we yakowa abayimbi yali akoye ba TikTokers na sindika email ewa Minister of ICT no wa gender na bagamba banange deal with these people
Bakowe. Kati nabo we bajjanga nga we jubiri kati ono TikTok atakwana nono ntakwatagana nono ntakwatagana minister ne bikola ki ne bimutama koyo okuba n'abantu ono ayomba ono asikeno. How the Chirabiras came up with the federation, they know better. But that federation is Salim Saleh best to Ministry of ICT to control. Echo chonchi nako bukakafu. It's not mine. Then agenda yonga a person who creates content ate yali capable okugenda ne ediki. But you know kumanya federation yo jeri eri registered mu mateeka fully and also and the pioneer of it is General Saleh yagamba ICT nga we agamba Kenzo kwata abayimbi n'abakwasa mwe n'aba cricket era buli ayagala agenda wa ICT minister. That's how far I know. Ebisigadde simanyi. Tumaze copyright tumazao tudde tuumbe ku bad black awo. Tambiranga natinagenda. Yes, banange soko kwajukiza bannaffe aba Muno Watch ku www.munowatch.com films za Uganda. I mean films aba VJs ba Uganda bona osobola okuberanga obalabirako ddala awo. Genda yo ku www.munowatch.com oba ku applications tubeerako ku iOS mwabalina iPhone ne ku Google Play Store mwabalina Android phones muberenga mu downloadinga exclusively buli VJ wa Uganda alioko tali walala wona n'olwensonga eyo weekuumire ku mutimbagano ogwa Muno Watch. Banafa aba Job Giant bakyaliyo ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net nga eno bridge egatta abalina emirimu sako nabo abaginoonya genda yo ku website eyo abasomye emirimu ejenjawulo nga muginamu certificate, degree, diploma, masters sako ne PhD mu ggwanga erya Uganda emirimu East Africa n'ensi yonna. It is a global network egattaganya abalina emirimu sako nabo abaginoonya genda yo ku www.jobgiant.net n'abasembayo ne bannaffe aba Beaver Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe gyali awo Emengo Ham Mukasa Road. Genda yo ekizimbe kya wanvu kya white ne green ye ajjanjaba endwadde ez'enjawulo wabula ng'ekyenjawulo kyakola ajjanjabisa butonde agamba nti emmere ddagala ku buli bulwadde bwonna bamuyita Dr. Richard Senjobe omukugu ennyo nnyini ddala. Badde nkugambaawo katono nga tuzeeyo kowali just 1 minute. Yes, The copyright thing badde mbasaba. yes, Whoever is in charge tunoonyereze tumene kwononya sente wandi ate tugenda kudde tusabe sente zezimu babagambe baba wa sente kino mufiiriza mmwe muyinza okuba yo greedy you want money ne mufiiriza mmwe ate n'abalijja. Copyright is now on software takyali hardware. You people you can't track music psychologically bannangu kujja kuna mwe balimba nga temukiraba ogenda kugula ebyuma bimeka byogenda okuteeka mu mabaale Uganda yonna supermarket e Uganda yonna ogenda kugula byenkana ki mbo babiguze container ziringa nnya. But psychologically let's put this practically. You put in Gulu Kabale Masindi Chitugumu from Wajjajan Sinansi mu town paka wa Joba wakavanga buli obufa ani agenda bikuma ate bukolera kugundi ku internet 24/7 ate nga gyebaga telina internet gyebagenda obutwala kitegeeza nti nanyini project yamu na yes project yamu tukumalawo obuma abantu bebagenda obwegulira bana ba users ba music so it's a project atekayo sente ze yazifunye agenda zifunye bade gambe kuddako ko wali tuva mu era zo tugambye zaba bad black ba Rich Ganga Zari Judith Hardy abo bona area vaawo tugenda mu era ya Brian White bamutunyumiriza bingi sagala kuzaya onyaga tumuskipping Brian White nange namukuba aka kamera sadda mulaba because Brian White goba ko omanye ekinkubya Brian White Brian White oyo mulaba akubambye era Michael yabadde abanyumiza njala mupenga attention nabagamba interview with Brian White naye mumanyi nga tanafuna sente na ino omukyala azaala Brianna nga mukwano gwabo abakyotala abazina n'abatwala ne Rwanda nabanyumiza n'abalekayo omwezi na sente yazijjeyo nga jukira Rwanda yali yagala nnyo karaoke nga tebalina bayimbi nga bamedi ba bente bakyali bweru kati nga gamba baala bafuna karaoke group yezina kuva Uganda negende eri kati nga abaana babeerayo kumpi emyezi 3 bali nasooka babatula abatwalayo najjayo sente zonna nadde Kampala abana bagamba musasula dio mzigaga yagenda nazo Brian nziramu musanga munyonyo aina washing beje yaliko anyway kambyogera kubanga ti yonna jali simu bubi of course Brian atwale motoka yo mukyala ya simanyi yali mukyala kine yali Benz banonya Brian tebamulaba atitwala aina simanyi ye motoka ya bula simanyi oba yalabika naye yali ebuze mumunonya bajja batuyoleramu
bansanga nze n'omukyala batugambye mwabeera ne Brian White lwaki badansa baali Rwanda kati nga mudde nearest gwe batera okulaba nani nga simanyi najyabeera simanyi najyasula kati Brian White wano nawe yalina sente mwe Brian White Mike abanyumiza kungulu wano naye yali tatuukibwako bro yali tatuukibwako ng'eyo ttiimu tesazeewo tomutuukako abakafoko bonna abo balaba Brian White ku ND oli top oli ziri nnyingi ggulu zari ngomanyiza amagye agaliwo na Brian White nzi nagendako ku tospa ne malayo ennaku bbiri nga nswamye Brian White wase mwogerere wano nga tomulaba ne bwajja 10 maaso 10 emabega Brian kati kwolwo mulaba ba Mike abo bennyini era kikono simanyi kiwato ngamba Brian ne man okuba wafuna sente waneeragirako sikula no nze mbadde sikola ki kati mweyaga naye tuzannye munakabadi naye womala osigala ate bano bangamba kikono ate omusajja basiiba naye nagamba kiwato naye sola zibawa musiiba naye omusajja simulaba nga muziridde okuva enatandika omulaba ku lutiini Michael basabanga kiwato awo ng'ofulumawo ne sente zakuwadde fuli mubuuze Michael nga tobaddeko ebyo bipano byabwe teri yafulumawo na full sente ekyo nga kimanyiddwa n'omusirikale ali ku gate naye akimanyi yali cartel namba tozifulumya gwana kati omukubako seza NBS omugaka interview kati yo NBS samubba internet yagana tewamubba for clarity mulo nange wano nali manyi gye tuli mu interview kati yagobawo n'abantu awo kati n'okwogera ebyo byonna bye yayogedde bituufu abatula ku masenge gwe mudde eri mu tent mulabe bonna etteeka lyali wali nga naye abanene ngamba ono esitawafe gwe tukya oba nze ndigondeweera ssente bwento kubanga we ndituukaawo njagenda nnime bino ebya uniform genda otuule wali nga mutagwanzaala kati tasobolayo mu manyi awo nja kulima tasobola ebyo simanyi noonya nkwegayirire Mr. President sa kati tuzze tugenda kuba ku masengejje njagala musaawe mu mawulire kubanga byenjogera bya nsonga kati sowulidde in fact she yalina kutandika ku after 5 Brian White not brand after 5 barara ne bamugoba after 5 kati netukayiyizaawo kajuka nkola masengejje extra na omusajja ntumugambe ebintu byogenda okwogerako binene n'engeri gy'abyagala tumateekewa masengejje mawulire g'NBS naye have a feeling boss yagana after 5 neri yatujjayo eri have a strange feeling just bali bategedde eno tiimu erya ate bano tebazira abawaggulu bano bakuground kafubani awe ate bali tebaziraba atuka interview etandise nkola interview yange we nalina okukola ne wakati nakitegera tetuli nga bayogera ebigambo eby'eggwanga kati ngayogera twayogerera ddala eddakiika nga 3 kati ayogera ebigambo kye genda nkulabirira abaana mu ghetto atugenda kutwalayo then sensible things yes sinina sente gwe notegera tetuliyo nozigala nga okyali mu karakita tewakyamu n'ogaba nnaani and that is the reason why at some point you had to run away era bwe yagwa nagamba cameraman emotoka eneetusanga wajjusa bigere nga bwe tomala wano najangu tugende tubanga abakyaliwo bagenda okunywa kasigala noyitamu emotoka afuna engeri gyafuluma amagye gaali walina amateeka omusajja bwalaba nga tabadde era agenda okuva eri mu tent kubanga Mike ekyo kyabanyumiza simanyi munda byenjogedde ntya wano nali muwulira it's not very far like tent yalinga wano nga ffe tulinga wano nali muwulira yagenda okuvaayo nga nvuddewo Mike nga bwe yanyumiza wekyali waddusa bigere nebyo babagamba simanyi munda bye biki byonna nali nkyaliwo nga mpulira eri byayogera ng'omutima gukuba gukya muli awo kiba kimusinga nva wano nga yesala gy'osaba n'okuvaawo wennyini booda ate saasooka nakudda Kampala nga nti munyonyi eyinza okubako kamera ate nezera munyonyi ku resort nesooka nnyingira mu jazz pia nesooka mpowamu wali wangoberera oyina sente z'omunsi era amaze okulikuwa liri muno nebe ndiko ba mafia ba Michael ba street boy baagala kiwato nabo bagezi bayinza okugoba bayinza okuteekako embeera abaana ba street
takuteka ko jebya goberere munonyize kati so kampo wao kati ne ku TV nga zikuvuga tuzirabye si control si producer si benkola nabo baddaga tuzirabye ntema ku nsigaza ko zinasigaza Yolwera twagenda yona agenda ko tetwatikola buli kanako kino kyali accident naye eri aboluzungu bamugana kali badegamba nti Brian yavuddewo omazikende ndo bafunye ebizibu byafuna mu covid biki kati twafuna gayo malaria wali batadde nasa nga mvubuka muto ndoza nja kwogera naba n'ebintu byabira mujja kuloza nimba kati nze kankwate ndo nasa iranga tanazifuna don naso yali kabojja mama wa ina sent mama ba ina mu sent abamututte yagala kuvaayo bamwanga pocket money nyingi emitwalo nga 5 angamba I need you to get me out of school nga tukole tutya ngeze kugenda kukola kimanyi mufiiriddwa mami ali busy tayinza bakubi yali mu byokuziika yali yagala kuyimba naku za deviate donnas ne abali ku Mawanda road mulino kwanga mmola kumanyi yali mvubuka muto ayayingira muto nasula nange nga tubuka na kisakate wasule waka nga tusula mu boys quarter nanza mtwala ku deviate nayimba akasoka kwa musiriki bamugana abo ba street kid ngayimba luzungu ate siriki nga tebasobola onambula ko yadda ina sente nayo na ina mulaba ko nga teziliyo ogona kola umeka yanga ina sente wabina nga tambuza nasoka na check eyo okuddamu okumbuza twali ku thrones twasoka kwekuba ate kali yali akulanga ki Chasa omuntu afuna sente bana abamwetolode kasilivi cuts I'll see you kati atala bali nyenye gali katulumo banaliwo kati ku thrones zao nazinkasukira ebanyiga bali anze namugana ko todanga mugwe mububuka gwe nawe tompita bano bakere biki kati mukogera unentanko mulangira ebyo kadi gwe nakusuza umanyi ngo busongo nakulisa gwo kumpi myezi mukaga nga tolina wosula nankwata nantwala mutoyi kali twetidde mubuze ba bounce abatulo ate barabwe zini byaliwo twali twetidde mutoyi kwanza nkyamula bango oli boy okitegera golaba boy woli so no bugubana sika sente tero nnyo ate tofuuse banga je tuja 5 billion kati golaba Shalom nemmanyi gena wulide babulira ga 5 billion tobyogera tubulire tugamba ofuka mutoyi mwegize mwana mwesoti ate gakwata kugwe mawulire mabi tambi wa sagalo bere prophet of doom kandi wasate goli wagundi nani yabulide mu Lugamba era kasukuna mukubide ne muganga abo baleke babitandikirawo kubanga tukyali eri abireke ebyo omusajja ali gumite bireke tula power ate sente za NRM za Museveni atono tari duka likiza sente zili ku Museveni yeka anti ono atali committee ate nze muogezi nze waisu kitegeera kakali doni nasa baile sali anyo sente ze kase andageza ala nane twawula kale ngo wali wansa na mpe 10 nesa muri konyo side no tomato kati yafuna tugeno kulaba ngate ali musiringi wagulu tugeno kulaba ali ruzira yagana kulisa abasajja ne yamuyonga ate mabega wayisa kubuza kuko yina mwesimu yenge muwaga te simu nayo I know esimu jibuza nga ntambide Shalom oganye simu paka wayingira akaduku twayingira obuduku lobo nga pesi za masimu na waliyo ne simu ngoli bana bamwetode bamugamba omusajja yo otalikiriye simu yo takyagikwata tegede bayiza okusibako emisango bulongo oli eno ng'abantu yakusibyeko akatabe yewo omugaga of course nanga agaga bambajje eno bali babanyumiza bino paka wetwesanga one day n'amanyanguze ndiro fit bayiza gere bagamba wamwogeredde fujita wamuvumye walugende wagambe takisimwa lelelelele bakusibako ne mukyala we just kujja kumukasa abantu bakola mu mugaga akulika ekido baba ino kuyunga baba ino kuyunga ino kubanga boyiwo ate bali mabega God's plan to mutugambye naye yajjamuka onakanga kanga God's plan nange yali boyi wange jikira oshira twali tuzigatta nnyo yo me my boyfriend keep my shira ba misenteze na zile za God's plan yali azo kubi God's plan yali high how are you nainga nzipita mushiro yo come to 4 points come to Sheraton naye nga talina buzibu ngali laid down oba
yali yematiramu naye nga atayagala abantu naye kino obanga kikozesa nga defense mechanism. Naye nga bw'aba akutegedde akusembeza naye nga wano kungulu wano muzibu wa kubreakinga to get close. Azokubye okuva e UK. Omwana nange naziriirako shira sijja kulimba. Yete teyaganga nnyo muwana wana. Nazirya. Shira oyo munange naye omulaba. Bw'afuna omugagga ayagaliza. Amukuwa. So gamba oyo bamwoche. Bamuwe kasinda. Bamuwe. Ayinza n'okukubira nga ali eyo bali ana lunch. By cat sister day told me you're broke. Where are you? Come here. Shira Kashumba. Wow. Yakwatako muwala wange namusasulira ttaamu namba. Bambi. Oyo no boy wange ne kutumutaba kuyomba. Gashumba. Ayo mukwano gwange just tetukwata gana luusi just mbanda baako ate n'enchonyo oba nkinyonyola bubi. Ate nanyiga era twazize mtwade ku element awo ne mugamba mya musore oba wanyiga goli boy wange. Ngate kasiba busungu akana. Akana to. Aina mu mutima ogugaba. Shira olabira video eno. Bikuleko. Kwa na site yange. Bwe mugamba akutwala embali Arab money Nigerian boys. Bapya ne bali solid. Ngata ndafuna boyfriend gwa nanya gwe yafuna nga mazo kwa ukana na Rick Mali. Na mundaga nantwala yo. Oli atamanyi Luganda. Atamanyi Luganda. Banga simu nga nebase. Come and meet my new boyfriend. Nange namusanga mu balls ne bazizinga. Bweru. Si bweru. So mulude mukusabiriza. Shira Kashumba Allah amwejja ne singo bulungi. This is called helping the rich. No mugambe bajita helping the rich enjoy their money. Yes. Bayamba kaka kunyumira sente. Omuntu abane sente ngo tali happy. Yeko pate kwenye Shira Kashumba. Ejinja kutwala. Mukwali okanza Shira Kashumba. But not go. Mutwale alu. Gali aba grenade. Grenade yagweddalu. Nedaba na. Abitavuma abantu andoja kuloza abanyina bibadde mu ngobako. Kati yabiba mu mabala. Kwali. Yaba mu Uganda. Omuntu akova mu Uganda bagudde eddalu. Uganda ewoma. Eri abalalu balina rehab tebalinga wano. Eri ali bulungi. Ali bulungi ali okay. Kati oyo ali ku gali ya grenade muko. Nga kwabeera. Gumito yo boy talina buzibu. Kati weri panda. Weri panda. Grenade talina buzibu ba. Sasa bwe simina ko buzibu naye ngamba. Oyo ali ku gali ye. Kizibu ki okuba ku gali ekinyagala okumanya. Kati grenade nawo ba ku gali. Kinga ba gali ya Shalom. Kyogeza kugamba fena tweyiya. Okiraba bula bikiri obvious. Grenade mujoga wa bwerere mumulabye ebintu bikyankalanya. Naye yasiramu se. Grenade yayinako emmotoka 3. Ngazize mbuziri manyage. Ate tubibuuza bweyo tukubuuza kadi yayo. Boji parking out tukubuuza. Saving number nendeka ko big bra. Njagala isiba tukigaze cha big bra saga kwetinga linyali. Mwe. Grenade yayiko nga avuga emmotoka 3 ngurugwe lwayambala. Si juzi. Gwe. Obade ku gali ya grenade bangaki. Dene. Wagenda naffe hoima. Baliko balwane ku floor na bajasa. Mwe. Grenade go ogamba grenade official. Ogamba boom grenade yenye. Official. Ku Sudani. Yamumulabye ko yo omwana. Nganywa bere ya bulikanako. Grenade. Nga ina kapijoti aina benzi aina Na arufa. Byenjogera sija bwe byenjogera nimbe. Afazali nkulo. Just bili bwala baka video na rwana naye. Abo bakubako fulo yo hoima mbuza abantu hoima fulo yo na waguru ne basasula. Mwe abantu mbalawe bulapi. Ntambi gwali kwogera kochi. Simani. Yali jagana ati. Bamu blocking. Twajja kunjogerako. Naye ntamize kyenkwaga kubina ebintu don't cease fire. Banategeera batabitegera bireka. Katola bane wano we can't communicate to everybody. Buli omuntu ajja kutegeera kyogamba. So ntambi nga tumbawumba. Tumbira Patu ku bad black out that is sent. Charity charwachi bantu bali bad black okwe. Ne bamwechangira kati yali akudanga motoka. Yasa bana Uganda tulina tendency obogwamu nga ate bagamba ali weeraga. Benyina ate bana abasooka abakwetolode basooka. That's when ebibibe bivaayo. Simanya kintu kiri mufu. Ndafa abantu. Sa simanyi. Sawa ya ko muntu bad black yakola ubinze bad black yatuse n'ekiseera. Nga baba mu balanza mu driver. Bino simanyi nkoye. Oyo mwana ngadde wakanga ine emitwalo 5 nga takirabangako. Abamanyi Hassan ebukoto mumanyi gwe natambulanga naye. Nintugala kisane ngamba laki omukazi tukwana mukwani. Atana aga $. Atana aga Uganda. Emitwalo 5. Mitwalo 5. Gagalina. Sente ngazweddewo. Agamba oli Hassan. Ngabo no gamba ntamidde nfunina ntwala.
namwe mtwala 5 agenda omuvuga namutwala nagamuwere waka that was money ng'omwana akola ku bajira we Bukoto that was money naye nga just yamutegeera nga ne bw'abaawo mpereza driver ntwale ningamba sana mukazi kwana mukwane kati omulyeko kyomulyako gwatwa mwegwanyiza kati kizibu engeri gyali ate yasooka mu media ate nga media yali boy wange ate kati ne Kim Swaga nga boy wange kati ate kizibu nnyo okwana omugagga ng'okyakuba luseke abantu bona bakwanya abakazi abagagga ajja from day one nga kyekimulesa kwana mugagga naye bw'oba ayitako mu ngeri y'oluseke aba ajja kuzalawa yaba ajja kukozesa engatto abano bajjanga ze cool boy nga kibuli already okitegera mwekiri niyo jango bwaba ayitako wali mpazi nga ye yennyini yakwekwabude pozi yennyini nga yakoze eki ale ntambi banange bajjukize njagako buli wanyezi tetwana ku velvet kisasiya abana batambuza ku bala yaffe abantu bagirabe bala ffe nungi then Frank Ntambi abantu bannonde J5 bannange kale ne star wangola bampe 5 mbe mubwavu 8 ja $. Nek atusoka tugamba abantu ti buli lwakusatu la live band mujje yes tugenda ku kadrink akasoka kange mase ku lwakusatu luli twajja nga twali mu appointment ali bantu twa minister gwo omuntu agamba we are going to meet a minister osibamu ne bwoba kyogenda okukola yo tonna kitega n'agamba minister osibamu bulali wa minister be Uganda ndeta tanyinyisa boda nsigala mu jamu bajjazi kwa bakwetaaga kati ne gwanga likwetaaga nze kyo kikubuulira onene muwogo gwe tutandise okusiika muyiwa mu muti bale mugende mulonde MC Cuts mu MC of the year Africa's MC of the year website abadde ki www.global global what africaawards.com .co ino gisome yes banenge mugende ku website eno www.africagoldenawards.co mugende mu category ya top African MC of the year mulonde MC Cuts abakiikiridde Uganda wa MCs bonna bali Africa yakiikiridde gwanga ya Uganda in fact ya region ya East Africa yakiikiridde yes tusobola okubeera nga sente zijje waffe emitwalo 5 giberenga kijje waffe tulyeryeko mpola mpola singo bera mu necha ticket kiri abagagga tugendeyo ku awards okyera biti abagagga baffe omugagga Fujita yes omugagga Amini Beard King bagagga Brian Future Brian Sally Uncle Keisuku bagagga betulina latest Mr Brown omusama yekale medde Kampala achaliwo aganye ajaddi one Gumite Solid Brown ajaddi one hoyo naye wa mood jaberamu so singo bera mu jamwa de gayaza osokuta kwano ku black velvet black lounge Chanja Kisasi no soko nga wakava mu bitala by'ekisasi byennyini ng'ogenda Chanja nga wakava mu wot ku mukono gwa right ne masa wange DJ balawe nungi takola zintavi tagala puza ku bantu abere nange tamanyi kwogera mu bantu yabanche mu spinning no wano mba munyumya amanye nebo omuteeka musimanya ate Pale na MC Cuts na upusi wako Shalom service Shalom oil wa size Shalom power master. That's one sitegedde wano. Kano confirmation ni. Nkatwale ngeze sindi koma ne mbagamba. Kati ku myaka gye liko kyangera ku size. Biba ka myaka. Ku myaka gye liko utezo. Chembuza. Tajiye kuleka size kikaso gyagazaaki. Nina abaana kigamma mara sikaina nnyo ate basaba. Uina abaana katuko kasasa. Necho kakasa obudde sikya bulina. Tamiri afayagula omukazi wewaka. Omukazi waka tamiri afayagula. Sulira. Omukazi wewaka. Tamiri afayagula. Abaati balisalo ngwadda kikeji nga mwalina okweyiyiza. Bote bombumye. Luka afika nakwala mbere bulungi. Mwenda.